a very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Chija kusinzira budde chi video eno wegene kubera nga ekutukirako Fahad Pro UG. Of course mbanyingiddewo ne updates ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyatu Uganda n'ebweru w'eggwanga video abo mango gifunye liking share ligirako abala comment section olizobera open once awo tekigana kubera nga ogwa mu kabox n'osulawo endowooza kubera kubera nga olaba mu video ama olindooza kamere nga titandika nago omukyala banyikirwa nga Fiona Nyamutolo nga Fiona Nyamutolo no ye mukyala w'omuyimbi Elisa Musuuza yagenda side ze nebbi okubeera nga akuba campaign munnanga omukyalo ono waliwo obutambi bwetese okubeera nga tebuvaayo era nga obutambi buno abulaganga ye ne minisita Balamu Byalugahale nga waliwo embeera etali ya bulijjo amanyi okubeera nga amugulirawo n'enzigi z'emmotoka ebiseera ebisinga abamanyi n'okubeera nga batuuka ku stage n'amutereeza kugaana mukwatakwata kugamba ebintu ebyo ekyamazima kiri nti birese Elisa Musuuza nga tali kyekimu era ngenda kubeera nga tekuterawo obutambi nawe osobola okubeera nga teweerabirako embeera nga bwe yabadde saidi zeeyo nga Balamu Byalugahale ali ne mukyala wa Elisa Musuuza bana Elisa Musuuza atabeerawo abantu abasajja ne baddamu ne bamukwata mu liiso nga bwe basobola okubeera nga bamukwata mu liiso ku Rema Namakula byo bino ebigenda maaso saidi zeeyo ngenda kubeera nga tekuterawo obutambi era nga still nga tuli ku nsonga za Fiona Nyamutolo yalangiriddwa nga unopposed wali mu parliament era nga abadde alina omukyala gwe yeesimbyewo naye era nga omukyala ono wa National Unity Platform era nga munnange ekitongole ekya Electoral Commission kyavudde nekitegeeza nti omukyalo ono emikono 10 egyasemba omubaka ono yali yeesimbye ku tiketi ya NUP ku position eya Woman MP Nebbi District munnange abantu babiri abavuddeyo mbu ne bategeeza mbu tebasayiningangako era mbu bakakabakake era ne bava ne bategeeza nti bo emikono gyabwe gibeere nga tegijjibwako ku lupapula olwo olwa nomination olw'ensonga bo tebakerako ku makya kubeera nga abamusemba byonna ebigenda maaso saidi zeeyo era nga Nyamutolo alumbiddwa ngenda kubeera nga tekuterawo obutambi awo osobola okubeera nga olaba embeera nga bwegenda maaso saidi zeeyo video liking sharingirako abala comment section wizibera open agenda wansi awo tuwendowooza gulowooza ki of course ku nsonga nga bwe ziri mu kubeera nga zitambula bwe naba nkugjeeyo nina n'obutabbi obulala bungi nnyo bwengenda okubeera nga nkuterawo wansi awo subscribing nga tugatteko mu butongole bwe nabadesa video ojja kubeera nga ofuna notification awo nti kakati agali saidi zeeno gegano Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku stickers munoonye kajja kubeera nga takulombera edduwa nawe obulamu bujja kubeera nga tebukutambulira bulungi nnyo maridadi sana komawo n'ensonga endala nyingi nnyo temubaawo Katonda wange Electoral Commission erangiridde Fiona Nyamutolo ng'omubaka ali unopposed ku kifo ky'omubaka wa Parliament omukyala e Nebbi District. Omukyala Massa Rebecca yabadde yeesimbyewo ku lwa National Unity Platform. Electoral Commission yemudimu nominatinze takyakwalifying oluvannyuma okuba nti emikono gy'olina okufuna ng'egikusemba okubeera nominated okwesimbawo ng'omubaka wa Parliament mu kifo mwabadde egyali 10 gifuuse 8 oluvannyuma okuba nti ababiri Bedick ne Onjera bavaayo ne batuula ne Electoral Commission ne basayininga nga bagamba nti bo tebawangayo mikono gyabwe ebiri omu atuuse n'okwogera n'agamba nti ye wa National Resistance Movement mufunze yatasobola kuwaayo signature ye ku lwa Massa Rebecca ate wa National Platform mikono egyali 10 giba gifuuse 8 bagambye nti awo oba tolina busobozi oba olemereddwa okuwaayo emikono 10 ogikuyamba okubeera nominated ng'omubaka. Massa Rebecca wa National Platform asuuliddwa. Fiona Nyamutolo wa NRM alangiriddwa ngali unopposed naye yegattako Honorable Tayebwa, Honorable Anita Among n'abalala bangi nnyo. Tutandike ne mukyala wa Eddie Kenzo Nyamutolo yakutte mu nva z'abannansi
najjamu ekifi ky'enkoko ayagala kudduka nakyo nga mukama we Anita Annette Amongo bwe yakolera ddala ne Nyamutoolo ayagala okukola okufaananako n'ekintu kyekimu. Kinajjukirwa nti Anita Annette Amongo yakozesa Electoral Commission n'abantu okuva mu bitundu mu constituency ye ne bawaawalira abaali bamwesimbyeko nga bagamba nti si balonzi ba mu kitundu ekyo. Era Electoral Commission ne bajja ku lukalala lw'abalonzi abaali bateekeddwa okulonda so ne babeera nga tebakkirizibwa kwesimbawo. Kyamaliriza nga Anita Annette Amongo alangiriddwa nti tali kamuvuganya, ayiseemu bwannamunigina, ayiseemu unopposed, nga akozesa Electoral Commission mu lukujjukujju lwe lumu ne Nyamutoolo mukyala wa Eddie Kenzo. Nyamutoolo ye mukyala wa Eddie Kenzo Gwandaba, oyinza okumuzaabuzibwamu. Nedda, Nyamutoolo ye mukyala wa Eddie Kenzo tobuzaabuzibwa. Mu ngeri ey'olukujjukujju ddala yaddidde n'akwata n'afunayo abantu abagezigezi nga 3 oba 4 ne bagenda mu Electoral Commission ne bateekayo petition nga bagamba nti Rebecca Nyampaminya, yes, ye Nyampaminya eyali owa NUP Mase Rebecca Nyampaminya, nti abantu be yateekayo okumusemba, abantu be yali yateeka mu Electoral Commission okumusemba tebaamuwalukusa era tebakkiriziganya naye kukozesa mikono gyabwe. Era bw'atyo omukazi wattu n'awanduukululwa olw'ensonga nti bali be yakozesa baategeerebwa amannya era ne bagulirirwa ne bajja mu Electoral Commission ne bagamba nti omukyalo ono amannya gaffe yagakozesa mu bukyamu, tetwamuwaako lukusa, n'olwekyo ffe tetubeerangako na NUP, n'olwekyo adisqualifyingibwe under money influence. Under what? Influence. Era bw'atyo omukazi wattu n'adisqualifyingibwa n'aggyibwa mu lwokaano. Ono n'amaliriza nga bamulangiridde ng'ayiseewo nga tavuganyiziddwa. First of all, what Electoral Commission should ask, bwe babanga bano tebaamuwalukusa kukozesa mannya gaabwe, where did Rebecca got their nini numbers? Nini numbers zaabwe. Because I have my ID mu wallet yange. I don't expect at any one point of time Sebina Javire yesimbyewo mu Nnyendo Mukungwe okufuna ID yange ajjeko nini namba okujjako nga ngambyeko nenjikwata nenjimuwa. Bwe mba sigimuwadde taligifuna my nini namba. Electoral Commission, you continue to mismanage election affairs. You continue to mismanage election affairs in different parts of country. Wachikole bukedeya, tokomye bukedeya, kati ogenze wa Nyamutoolo kikoze. Nkimanyi nti akalulu we kanaggweera ojja kuba okikoze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. To this civilized world,
Electoral Commission wali osobola okubikola mu myaka giri egyayita, but to this civilized world kigenda kukaluubiriza nnyo okuvulunga n'okufutyanka abantu, obajje mu nkalala, obajjeko obwa candidate, olangirire their opponents nga weekwasa obusongasonga. Yabaffe omukazi yaleeta mikono 10 gyokka, azini namba n'akwata mu constituency namba n'aleetayo emikono 10 gyokka. Oba mmwe mu mingi gye yabawa egyo gye mwalondamu ne mugikozesa. Bwe muba gye mwalondamu ne mugikozesa, why don't you get other emikono egy'abantu abalala ne mukozesa egyo instead of these ones ze mwakyuzingamu? So there are questions that follows mu kulangirirwa kwa Nyamutoolo. Nyamutoolo yayitiddewo mu lukujjukujju, yayitiddewo mu bunyazi, yayitiddewo mu nkola ey'ekivandulo. Kitegeeza ki Electoral Commission kye kikola? Kitegeeza temutusetingira abakulembeze, eggwanga temulisetingira abakulembeze, because mubayisaawo mu ngeri ya kiyita mu lujja, mubayisaawo mu ngeri ya kunyakula. Kati bagenda kutuuka mu bifo first of all nga tebamanyi maanyi g'abantu bebakiikirira mu bifo ebyo, because you undermine the people's power. And remember, our constitution says all of power belongs to those people that you are undermining. Amaanyi g'abantu mugasudde muguluka, temwagala geexercisingibwe, mugakutte mu bulago mugatuga, muyisaawo be mwagala olw'okubanga ba mukama wammwe. Olw'okubanga ba mukama wammwe kati mwe muyisaawo be mwagala, because they have money and they are of your what? Your boss. Ekyo Electoral Commission kikyamu kyemukola. Abantu muba disqualifying mu bumenyi bw'amateeka. You disqualify people nga temulina butuufu bwe mwesigamyeko. Tosobola kuŋŋamba nti Saamu wano yasemba omuntu naye omuntu gwe yasemba tebakkiriziganya. Oyo yajja wannini namba ye. Awo oba oteeka ekibuuzo ekyenjawulo, bwe ID ogenda ogitimba. Is it in public? Is your ID in public? Erina akapande kwe wagitimba mu constituency nti eryawo buli ayagala yajja najjako? If it is your personal property, we expect it to be in your pocket. Bw'ebeera nga personal property yo tugisuubira nti eri mu nsawo yo era mwetambulira. Where this someone got it from? Yagijjawa bwe tugamba nti yali talina lukusa lugikozesa, yagijjawa? Awo Electoral Commission we mwandibadde musimbe gumba, naye you disqualified a young lady nga mugamba nti talina bamusemba. Ekyo kyakwekwasa kya bujega, kyakwekwasa kya bujinga, kyakwekwasa ekitaliyo, ekyoleko obubbi, obunyaguluzi, emisana tuku. Kyoleka bubbi, kyoleka bunyaguluzi obukolebwa emisana tuku. Era tugenda kunoonya balooya ba factually, tulabe nga Uganda First tuyingiriramu wa. Yes, tugenda na kunoonya ennamba ya Rebecca. Bw'oba olina ennamba ya Rebecca gituwe, oba muwe ennamba yaffe atukubireko Rebecca atunoonye. Uganda First tulabe tuyingiramu tutya and tuyingiriramu wa.
Yabasewo ne banyabo erinnya nga bulijjo David Lucy Rubongoya ssabawandiisi wa National Unity Platform era nga candidate ku babaka ba Parliament wa Kampala Central Division. Njagala kubeebaza olunaku olwaleero mwenna okuvaayo ne mwagira National Unity Platform. Twagala kulisaayo president waffe ne ttiimu yonna mu Western Uganda babaddeyo nga banoonya akalulu. Mukimanyi bulungi nnyo nti abantu babadde bangi nnyo buli wonna ttiimu yaffe weeraze abantu baaniriza president mu ssanyu. Bwe twogerera olunaku olwaleero twakagendako mu districts 67 era wiiki ejja ttiimu president ne ttiimu bonna abalumba mu West Nile era tukimanyi bulungi nti abantu beeyo era bajja kumwaniriza bulungi nnyo n'essanyu eppitirivu. Njagala kwebaza n'abantu baffe aba Kampala Central okutandikira ddala ekamwokya bwe twalunkingira kampeyini yaffe ku lunaku olwokusatu. Mwebale nnyo abantu baffe olw'obuwagizi n'obuwagazi bwe mwatulaga obw'amaanyi nnyo. Mwebale nnyo okuvaayo mu bungi ne dookido zonna ze tubadde tukola mu kibuga ng'abantu batwaniriza bulungi n'essanyu era nga balaba nti ensonga zaabwe zigenda kutuuka bwe zirina okutuukira. Nalabeka vidiyo akatambula abanakigwanyizi ke bakoze nga basala mu meseji yaffe bagezaako okuyisaawo ebyabwe. Nendowooza nti kikulu nnyo okujjukiza abantu nti omulimba munange asobola okukeera naye ate ow'amazima amusookayo. Kakati abantu abali ku rally eyo bajjukira bulungi ensonga ze twayogerako. Navaayo nemmenya emirimu egiri mu mateeka egy'omubaka wa Parliament. Nenjogera ku representation oba okukiikirira abantu, nenjogera ku oversight okulondola emirimu gya government ne projects za government, nenjogera ku legislation okubaga amateeka agali badde gayamba abantu baffe, nenjogera ne ku appropriation oba kiyite okukola budget ezaali badde ziyamba abantu. Era nendaga butya bwe nsuubira ng'omubaka wa Parliament w'abantu ba Kampala Central bwe nsobola okukozesa roles ezennya okukyusa obulamu bw'abantu n'okubutereeza. Naye nayogera nti bw'obeera ng'olina government eri absent kiba kikukakatako ng'omukulembeze okusakira abantu kye tuyita lobbying. Bwe nayogerera nti bw'obeera nga ogenda kubeera mubaka wa Parliament ng'olina emikwano egy'enjawulo mu nsi yonna kiyambako kigatako kubanga osobola okusakira abantu. Munajjukira Honorable Segirinya ekintu ekimu ekyamufuula wetutumu nti yali asobola okusakira abantu n'asobola okufuna ebyuma ebyamalwaliro n'asobola okuleeta za ambulensi ng'abantu bamusondera kubanga bw'oba olina government ng'eri absent ogenda kwesanga ng'oluusi abakulembeze bayina okubeera n'emikwano egyo basobole okuleeta obuweereza eri abantu. Munajjukira n'okujjukira omuzungu gwe bayita Samuel Leds yafunira accident wano mu Uganda n'alaba nti ebyobujjanjabi tebikola n'akamu n'avaayo n'azimba eddwaliro eddamba n'aliwo abantu era twavaayo ne tulaga nti cost gye yakozesa ssente ntono nnyo bw'ozigerageranya n'ezo Museveni n'abantu be ze bakozesa mu kuzimba amalwaliro. So ne tugezaako okunnyonnyola abantu baffe butya bwe tusobola okukyusa obulamu bwabwe singa tuweebwa omukisa okubakiikirira. Era nevaayo neŋŋamba nti ekibuga tulina okulaba nga kikolera buli omu. Oba oli mufuna mpola oba ofuna ssente nnyingi, oba oli musuubuzi oba oli wa bodaboda, oba okola mu katale oba okolerawa, ebyo byonna tusobola bitereeza singa amateeka agakolebwa ne poliisi ezikolebwa zibeera responsive ku bantu. Navaayo nentegeeza n'okutegeeza ku rally eyo tebyo byonna tusobola obikola, tusobola byogerako, tusobola bisuubiza naye bijja kuba bizibu okutuukiriza singa tubeera ne gavumenti neya Museveni kubanga kyemmanyi tulina abakulembeze bangi nnyo abali ku ludda oluvuganya gavumenti oba oliawo n'abamu mwenalema bayo ebirowoozo ebirungi naye bw'oba olina gavumenti yo nga tewuliriza nga teyagala kumanya muntu wa wansi nga teyagala kumanya muntu wa bulijjo ne bw'oba olina intentions ki oba tosobola zituukiriza. Awo wonna bwe twakubiriza abantu baffe nti beerine kye tuyita protest vote, buli omu aveeyo ajjeyo ag'omubuto, buli omu making sure tusobola okugyako gavumenti ya Museveni kubanga bwe tuba tugijjeeko ogenda kwesanga emirimu gikwanguyira ng'omubaka wa Parliament, emirimu gijja kwanguyira nga LC1 chairman nga LC5. Mpulira n'abalala aboogera ku nsonga ya manifesto abagamba manifesto yammwe eri ludda. Bw'obeera mubaka bw'obeera candidate w'ekibiina manifesto gy'otambulirako ebeera ya kibiina. Twamala obudde bungi nnyo nga tukola manifesto y'ekibiina ne tuvaayo ne points ezo 11. Kakati ezo points 11 zitambula mu buli constituency yonna. Bwe tuba twogera mu manifesto yaffe ku nsonga z'obujjanjabi ez'obuyigirize ziba za-applyinga mu buli constituency yonna. Bwe tuba twayogedde mu manifesto yaffe ne tugamba tugenda kutereeza ebyenzijjanjaba, tutereeze ebyemizannyo, tutereeze amakubo, tuteekeko train system, byonna ebyo tuba twagala biyambe abantu baffe mu constituencies zonna. N'olwekyo tubadde tukubiriza bakandidate baffe bonna nti manifesto gye basinga okutambuza batambuze ya National Unity Platform
kubanga fenna tuli ba candidate wansi w'ekibiina. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.